Islamic banking mu lufutifuti oba enkola ya banka etambulira ku musingi gw'Obuyisiraamu egenda kutandika okukozesebwa mu Uganda. Newankubadde enkola eno emanyiddwa nnyo mawanga agamu, wano mu Uganda abantu bangi tebamanyi bw'ekola. Kitegeeza enkola ey'okuwolaŋŋana oba enkola ey'okufuna ensimbi n'okusuubuligana ne banka z'Obusiraamu naye nga zeesigamye ku mateeka g'eddiini y'Obusiraamu. Enkola eno egoberera amateeka aga sharia. Luli ekitabaddewo banka zibadde zikola byezikola byonna naye nga tezirinaako guidance. Dr. Taha Ahmed Kasule yeebuuzibwako era omusomesa ow'enkola eno mu University IUIU ne Dr. Sulaiman Lujja akulira enkola eno mu Tropical Banka bavuddeyo ne batangaaza ku ngeri gy'etambulamu. Katugeze jingo yagala ttaka 100 ku 100 balitunda obukadde 7. Ogenze mu banka eriguze. Kakati yo banka tegenda kugamba nti sooka atompeeyo ettaka eddala ekyapa. Kino kyennyini kino kyemuliko kyemudiringa nakyo gwe musingo. Ekijja okuyamba bannayuganda abangi ababadde batalina busobozi bugenda mu conventional banka ateekeyo ebyapa asseeyo kaadi z'emmoroka afune ssente. Tropical Banka yemu kuzigenda okusooka okuddukanyizibwamu wansi w'enkola ya Islamic banking. Abakugu bannyonnyodde nti tewali banka egenda kugaba ssente za bwereere ng'abantu abamu bwe balowooza. Enkola eno era ekolera ku musingi gw'okugabana amagoba wamu n'okufiirwa. Nakugulira emmotoka nga Islamic Bank, oli yagala mmotoka, nakugulira emmotoka n'ogenda obadde ogivuga ne bagibba. So I'm liable. Gamba nange nvunaanyizibwa kyenkanye naawe kubanga tujja owninga emmotoka ffenna. Kakati nga yo banka bw'ekireeta ekintu ekyo ebbanga ly'emala nga ssente zaayo zeekozeseza tezinnavaayo yeba nannyini. Yeba nannyini kisulo, yeba nannyini maduuka, yeba nannyini mayumba gano agaaki aga renti. Kakati gwe ayagala okugatwala okuva ku banka ku kiseera kye mwakkaanyizaako ne banka otandika okusasula. Dr. Kasula atubuulidde nti banka tezigenda kugaba ssente ng'abantu bwe basuubira, wabula bagenda kusibwawo enkola okugulira abantu bye beetaaga ng'ettaka, mmotoka, amayumba n'ebirala nga tekuli musingo nga bwe kiri kati. Esobola okugula ettaka eryo nga bw'oyagala nezimbako ebizimbe ebyo, classrooms z'abaana bagenda essomero bano dormitories, oluvannyuma ne mutandika okucollectinga fees. Abaagala okuzimba ebizimbe nga tebalina ssente, abantu bangi bateekawo za keedi awo. Ayina ettaka lye ku Kampala Road oba ku Road X ayagala kuzimbako kizimbe ky'amaduuka, ayagala kuteekako mayumba g'abapangisa. Oba omulala ayinza okuba nga ayagala manufacturing equipment, yagala kuleeta byuma kuva China. Ebyuma ebyo bijje nteeke mu factory yange naye siina ssente, ebintu bya buseere. So kyemukola nga muyingira mu contract ne banka. Okusobola okufuna ssente mu banka etambulira ku nkola eno, olina okuba nga ssente tezigenda kusibwa mu bizinensi ezigaanibwa eddiini y'Obuyisiraamu okugeza ng'ebbaala oba okukuba zzaala. Kye tuyita mu Busiraamu nti kiri haramu. So tosobola leero okuyingira mu Islamic bank n'obagamba naye mbadde ebbaala lyange eryo njagala lyongeramu ku ssente. Bwetwogerera nga gavumenti ya Uganda yatandika dda okufuna ssente ku nkola eno ng'eyita mu Islamic Development Bank. Wabaawo ebiseera Islamic Development Bank lwereeta ssente ng'eziwadde gavumenti ya Uganda naye nga si zaakuzzaayo, ng'egiwadde buwi nga mmemba n'egiwaayo nti tukuwaddeyo $1,000,000 genda ozimbe amasomero ag'abasomesa nga bw'olaba teacher training oba technical colleges, naye ng'ezo just kuzimba buzimbi masomero nga kiwedde. Nga bannayuganda beetegekera enkola eno ya banka ku musingi gw'Obuyisiraamu, ettendekero lya Islamic University in Uganda ligenda kufulumya abakuguse mu nkola eno mu Novemba w'omwaka guno. Jingo Francis, NTV.